Bampita Irene Kluger. Yeah. Omwana enzaalwa mu Buganda era ndi Muganda. Yeah. Ate ndi muyimbi ate nga neddira ndiga. Bakuzaala wa mukazi wa? Banzaala okusiteera Uganda nkumbi. Oli wa wano? Irene Kluger muyimbi, mukyala muyimbi akiruddemu emyaka 10. Irene Kluger munnakatemba still, actress. Akiyite bwentyo. Muna business. Muzadde. Ndowooza bwingi. Ate nze mumanyi nga mutegesi w'ebivvulu. Yeah, nakyo nkikola. Nakyo nkikola. Yeah, Irene Kluger abeera mu kitundu bakita Bremen, kumpi ne Bremen. Ate ab'Germany baba bakitegeera. Bremen? Yeah. Bremen kirirudda. Mu Germany. Gene Munich. Munich endi wala nga 900 kilometers. Yeah. Mary Bata yajjawa kuba yangamba yaliko eyo yali luddawa yali wuwo oba Mary Bata engeri show gye nategeka yali Munich kakati ya flying straight to Munich kati nyengera ne musinkana eyo gye yabeera paka bwe yaddayo. Irene Kluger yasomako? Nasoma but saagenda ku university. Nengera ne Germany nawo nensoma nenkola kwa pilot. Osoma ebya pilot byokolamu oba? Sibikolamu, nafunamu challenge mu kumalirizawo nemba nga nina okuteeka retake nenkita nga kugamba byamaanyi osomera mu Germany nsi luzungu waawo nali mpise theory namuyita nali practicals naye nenfailinga 6 months nafunako eno Uganda ebizibu embeerayo 3 months nga sikyasobola kukachinga na hours ez'okuflyinga. Then nga nina kubiddamu buto ate kati nga ate kintamye pressure yali y'amaanyi nenkita nengamba kasita nkigezezzaako nkola ebirala. Irene Kluger ova otya mu Uganda okugenda ejjama okukola bino byokola byetugenda okunnyonnyola abantu? Omwami wange yantwala, Mwami Kluger yantwala nga mukyala we mufumbo, nagenda ku bufumbo bwe ntuuka eyo nange netandika okukola ebyenjagala. Olayiga omusisinkano otya? Because omusisinkanira Germany omusisinkanira wano? Musinkanira wano. Samusinkana like nti namusinkana ku street. I had a friend nga friend wange oyo naye muka muzungu kati nga bange nandaba mu bifaananyi. Oli omusajja? Mu bifaananyi bya friend wange nga ate friend wange kyenkana twenkanya buli kimu ogamba tuli balongo. N'agamba nti anjagala. Nange nali aveeyo najja. N'omugamba? Najja. Ebifaananyi abirabira ng'azze Kampala oba ng'azze mu ttawuni? Ng'akyadde. Ng'akyaddeko e Kampala? Wa mukwano gwe yawasa mukwano gwange. Kati alaba oluwala obulungi yegomba agamba if I'm available anjagala. Kati netutandika ocommunicate nga najja n'ampasa netugenda omutwala. Bangamba mbu Germany bw'olulimi lukambwe. Osooka n'osomako wano okuwa visa ya like marriage visa. Osooka n'osomako wano visa. Anti oba ogenda ku bufumbo oba togenze ng'akyala tosoma. Bwagenda okubeerayo kuba ogenda kufuuka resident. Osoma. Osomako wano bagiyita whatever kiri mu Germany sijja ki. Osomako emyezi nga 6 oba mwaka. Bw'oyita then nga bakuwa visa eyo marriage visa. Obisomera wa? Ogenda wali e Kololo? Nze nasomera baali Ntinda that time. Ye nasomera. Naye ndowooza kati abalala basomera wa Kololo. Olulimi luno Olujamani si luzibu muganda wange? Luzibu naye bw'oba olina kyoyagala olina oduyiga lwampaka. Kosi waliwo abalulemwa naye ne kugamba ne biba nga fight okugenda nga nayita ate netuuka n'eri era nendusoma era kubanga era otuuka eri oyina gundi gye baagala certificate gye baagala ebagga okufuuka omuntu bw'obanga oyagala kufuuka mangu. If you want to wait ofuneyo myaka 7 akatabo
you can wait n'otagenda ku ssomero naye kati nze olwatuuka bwe nti nali njagalirawo akatabo nga saagala byakusabasaba visa nga ngenda mu nsi endala nenkafuna myaka ebiri. Abajamani bano baŋŋamba mbu si bangu. Nze mukulaba okwange buli ensi erimu racism kisinziira osisinkanya ani kubanga nze sifunangako omuntu yenna like I'm making her to feel bad, feel like I don't belong here. Abaana bange balina emikwano mu Germany kuva lwe bagenda nina emikwano mu Germany waliwo n'abantu ng'olaba akwekomba kati racism eno erabika yaliyo dda si kati dda nnyo abantu kati bamanyi baddugavu wawakyaliyo n'abantu eyo nga bali mu some areas nga tebamanyi nti no tulina n'amayumba abajamani nga bazungu baliyo eyo munda kati ngaffe bonogamba nti ekyannamukaaka eyo ng'oli wano Uganda kati nga bo bakubuuza mugenda Uganda wasula kubanga bye balaga ku TV ku TV balagako like bantu babonaabona Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Kati eyo balaba eno bakalamojja basula nanti oba nabiki kati naba balowooza naffe wadde twagenda twava tuli like that waliwo yabuuza bba wange bange yali agenda okujja eno namugamba bwe yatuuka eno namukubira namugaa naawe osula miti bange namugamba ebyeno nabo bifaanagana n'eyo mayumba everything so racism eyo erabika yali yadda nze sijja experience nzeeko for example oyinza okutuuka mu train oba okozesa train ng'olina akagaali okushinga akagaali era wajja kubeerawo omuntu adduka mangu okuyamba nga te mu Germany akagaali okuyingira mu ki Germany wakabeera emyaka 15 15 years in Germany so ongamba toyina nsi gye weegomba apart from Germany sirina why kubanga I'm comfortable abaana bange mbazadde bakuliddeyo they are very okay tebacomplaininga bafuna same services ndaba ebigenda mu maaso ndaba emikwano gye nina how they treasure me ndabayo abantu Faruku kiringa nga bwe tuli wano e Uganda si buli muntu kati nga nze bwe nafumbirwa mu Germany eri agamba asobola kufumbirwa muzungu kati n'omuzungu naye bw'anaaga asobola kuwasa muddugavu oyo ng'afuuse racist kitegeera buli muntu tuli banjawulo era eriyo n'abantu nga nabo baagala kuwasa baddugavu nga babanoonya nnyo ate omuntu asinze okuwasa omuddugavu omujamani okakasi yes sure tebalimba bwakugamba nti akwagala kyekyo bwagamba nti agenda kukuwasa tebalinga ba British tebalinga bano ba French tebalinga Sweden sigimanyi nnyo okujingira munda naye nze abantu be naabaddeko close nendaba nga balimba they just use us British Italians then Frenches n'abalalalala naye omu Germany kasagamba njagala kukuwasa kasa kugamba ayina ojja okola research ojja kulaba abakazi bafumbiddwa abantu kyokusinga abawa kati ekyo kyeboogera nti ba racist nga bwe nkugambye nti osituuka mu baasi ng'olina omwana nga entebe ziweddewo oli n'asituka mu kifo n'akulekera kuotula bityo sisuubira nti osobola okuyingira Germany nga toyinako manyiyo nedimiza yangamba yayingira Sweden nga talina gwamanyiyo alimba edi alimba ajulisa tosobola at least omanyako gw'onookubira kasimu nkankubulye edi mukwano gwange sigenda mwogerera yogera twogere yagala edi ampacule nedda sikupacula buli kimu kyonna tosobola genda mu Europe oya nga tolina gw'omanyiyo nti osobola okugenda era wabeerayoko gwo-communicatinga naye ne bwaba nga ali ku Facebook ne bwaba nga kiki wadde nga togenze nti ogenze mu maka ge kyemanyi nti majority abagenda babeerako n'abantu batuukirako n'atandikiraawo kati bw'otuukiraawo obanga ogenze bino byakweyiya singa fe abagenda nti tugenze ku bifumbo oba ogenderedde kusoma oba kine nga byakweyiya bino bakodde ka visa ka wiiki emu simanyi ogenze ku convention ogenda kulemerayo simanyi biki ebyo oyina okwewaayo ku ki ogenda kwasayiramu ojja kuba safe
wasayiramu eyo gye bakutogonyolera bakuwa options nyingi boddayo tuyinza okuwa ssente bwezitmugenda kitegeera kati wabo kugenda mwasayiramu era oba olina bwoyogeddeko nabo kubanga oba weetaaga looya wasayiramu looyo yagenda okubeera nga yakuyimirirawo kati bwakuyimirirawo yakuwoleza abamu bagenda balimba tebagamba nti bava Uganda bagamba bava Rwanda bagamba bavaawa mu nsi bwe zityo oba oli baba asazeewo obutafiisa Uganda aba alina okuba ekigambo kyeki story nti oba ne story nti ki ekyakujja e Uganda Bobi Wine nze baali baagala kunzita lwa Bobi Wine ng'olina ne proof naye byonna bipangibwa abalala ng'omanyi bulungi nnyo n'ekigambo nyo n'ekyo bakigula waliwo ababitunda waliwo nga mulimu gwoyo nga atunda kigambo kakati bw'oba ogenze nga bino ebyekisiyaga nabyo n'obulaga abantu okyalinga nga ndi e Uganda kati waliwo ensi ezimu nga zo zituuka ekiseera ne zigaana ekisiyaga ne zigamba tugenda bbanga oba ne zigaana politics kati goyinza okugenda n'ogwa mu ekyo nga kiwawaayo ng'olina yitawa ku famire ngoba anti oba tomanyi oba wakiwaayo n'ogenda n'etteeka ya politics n'ogenda n'etteeka ya politics kati kiringanga kati abaagenda ffe batugobye Uganda Bobi bula 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 senga Bobi yawangula abo bona bandi babadde babakomyawo bagamba nti omuntu yawangula kati ekitegeeza oli bulungi kati kubanga Mukama yakuyamba n'osomako n'ogenda ku university osobola applying for further studies kati eri kyesikudiddeeyo nti wadde obaawo weewadde kwa sayiramu baba bakuwa ssente bakuwa ssente iyo njagala naye tebakuwa ziri nti nno ng'omuntu buzookera bakuwa zimmeka upkeep ate nga bakuwawo okusula bakuwa emmere buli kimu kyonna ekikwata ku kyokulya bakikuwa kati zino ssente abantu bangi bazimbye wana amayumba nga sente babawa kubanga batazikozesa si nyingi kati nze tozimpa nensurvivinga muli anti expensive naye kati nze ensi yankuba kubadde Kampala oba euro 3 size miliyoni emu emitwalo 2 kati oli ajjako lwataano 25 n'agamba kantandika okukola ezo zimmala kati ekyo kibaddewo emyaka gyonna naye kati gavumenti yakkiriza nabali kwasayira mu kukola bagenda kukola batandika last mu nsi ki Germany oba Europe manyisha Germany mu Germany abali kwasayira mu babakkiriza okukola kati ogenda n'okola ssente zo okusinga ku 2 ebisatu oyinza okuba nga bakuteeka mu kampani gavumenti ante begenda kufunako kati ng'oyinza okuba nga okolera 100 gavumenti neekuwaako 6 netwala 4 so luli babadde tebakola emyaka gyonna era nze kyali kinyiiza nti abantu bagenda bavubuka bato oluusi oluddewo bakyakuzunza ebipapula nga myaka 5 tokola oliawo naye era kale ofunayo obulimulimu omanyira n'omanya ffe abatuuze baayo olina akuyita nakugamba kati nga nze oluusi nga mpitayo eyo mu kiyumba nemanya jangu onkumireko abaana ngenda Uganda no bafuluma bagenda ne ku masomero ne basoma kati obanga wava eno ng'oli ku university oba kiki obeerako ndowooza nawe byowapplying abo beeno nga wali tewatuuka ogenda n'osoma ebyolulimi obeera mu that region kati nga bwe tuli mu Kampala nga tubakkiriza kola ki okufuluma genda walala obeera mu Kampala owozungire oba ne kaadi yo train oba otambuza yaabwe oba ne kaadi naye kati nze nabajjanga e Munich nobajja eri Munich nembayingiza ewange nobaleeta buleme naye nga siwala kandi nkugambye kilomita 9 abatakkirizibwa naye okumanya ebyaffe ebyabaddugavu kibuli nomuleeta erako eyo kubeererayo ddala Kampala mukooyo abo kati benkugambye era yagenda anoonyanga ebyera bya convention anoonyanga si convention zokka convention anaamalako ng'ayagala sigalayo anti ayagala kusigalayo kati agenda mu kiyumba tewali option endala yonna tewali jjukira nebabanga ogenda kukyala bakuwa visa ya myezi 3 bweggwa extending kubanga teri kikubeezaayo tebeetaaga tebaagala bantu balina enaafu kati muba mubamenya
kati mwabasigala ne mugenda kwasayira bali entitled okubalabirira naye nga si kyo kintu kye baagala nti bakyagala nnyo okusoma okwo kwe kusinga kibigendera mu kusoma byonna byebugenda okusoma waliwo kati baweereza zigondizani offers eza nansingi no applying nga mukama gwakuyamba n'ogenda awo nekiyitiramu awo batugenda kubonaabona naye biri osooka n'obonaabona naye kisingako okubeera wano nga tolina mulimu obeerayo eri nga bakuwa ebisatu byo oba ekikumi engoye buli kimu kyonna kyoyagala obanga kusinga n'abamu abali wano abasinga nga balina n'amaka gaabwe wategeka 2017 2018 2019 twalina ebivu nga byali bisoba mu 10 naye olw'abantu abamu abatagenda nebisalikako ntukola ebivu ndowooza oba 8 natandika kuyimba kwe natandikiramu era yansanga manyi nti ndi muyimbi kati okusooka nali okuyimba nga nkukola just for fun naye ekintu bwe kiba nga okiri manya ofulumya oluyimba abantu batandika okuza ati Irene ofulumya ddi kati demand eba yeeyongera meaning otandika okuyingirira omulimu kati nali mu kuyimba then enyingirira charity kati wenyingirira charity wano okuyamba nasookereyo mu malwaliro mu camps eyo nga tutwala ebintu for like kuva 2010 paka ku 2014 kati ku 2014 wabeera wangamba Irene waliwo abantu bewetaagira ddala okuyamba nanyanja aba Down syndrome kati netugendayo nabalaba I fell in love with those children aba Down syndrome bulwadde kika kyobo soko nnyonnyola abantu bamanyi naye waliwo abatebamanyi aba Down syndrome bebana abaana bazaalibwa nga obwongo ndooza buliko obulemu abo abaana bolaba nga bafaanaganya emitwe bafaanaganya sifeesi baba Down syndrome kati nafalinga in love era charities enda zonna ati nenzireka nintandika kuba Down syndrome kati 2015 nintandika 2015 nembabeeramu 2016 nentandika okupulaninga nti bwemba ndi muyimbi bwemba nfunye wano culture ya dancers nebatwala German kisobola okutuyamba okukola ki okufunamu ssente ziyamba ki abaana bano n'okubeera nga nfunayo mo knowledge kubanga era bwe twali tugenda nga nkyalira homes ez'aba Down syndrome nembalaba nendaba nga balina nabo abamu balina bye basobola okukola n'emikono gyabwe tebaggwayo nnyo nti balwala nnyo kati nga nina ideas zembasomako n'okwogerako nabo bajjeko eno Uganda batukolere ekintu nga kiri kye bakoze eri kati culture eno dancing group kyenayagala ogikozesa ennyo like kulanga kino bana abaana kati through that awo munange oba oyingirira obwaki okutegeka foundation ene ebiruda eri Germany eri wano eri Kampala abaana olinanga abaana bamukenya buli ssaawa olasobola kugamba bameka kubanga covid ono atukyankalanyizaamu kati tulina numbers nga tokusinza abesibeerawo assistant wange yabisivinga abantu abo those names nze nkola gwakuweereza kasente mpola bangamba nti kino infact twafiirwamu n'omwana omu nakuweereza ebifaananyi eyajja omuliro kati bambi naafa naye kati singa tuba tufunye really serious organization omwana oyo yandibadde tafa banze nagenda okumanya omwana nti ajjanga amaze omwezi mulamba nga omuliro omulidde nnyo kati bye bintu byembadde ngezaako okulwanyisa naye covid n'abiyimiriramu kuba teri ofiisi ebyawuzikule watwala abantu bameka lasi 2018 lwe nasinga okutwala abantu baali abantu 14 ne DJ omu 15 I gave myself manyi bwoba oyagala ekintu mukola ekintu ng'okyagala you sacrifice newa time ya myaka 5 bwe natandika ekintu ekyo
nengamba wa sacrifice nja kuteekamu ssente kubanga ekintu ekyo kyali kijja nakutuyamba n'okuyamba bano abaana bano bentwala ba dancers wanjogera wano waliwo n'abamu abafunayo abasajja bali bulungi bava mu nnaku kitegeera Olivia wange yafuna omuzungu oli Olivia omulala ye yafuna Olivia yagenda guno oguwedde yafuna omuzungu gyali kati yasigalayo yadda omwami n'amukima ne bagenda jamani bali kwala alikitegeeza bagamba nti nkwagala tebalimba basi kutwala nti osigaleyo kuba osigaleyo mbasikyasubola kuyingiza balala naye we connect connectinga n'omuntu n'okomawo period ya vizayo ate omuntu oyo nakuzaayo kubanga kati oba omaze okugendayo kiba kyangu okuddamu okufuna visa kitegeeza totwala mwana kusigalayo ekyo sikikola ekyo mbadde nali nkiplaninga 2020 nga njagala kutandika kutraininga abazungu naye ng'ofunye abaana nga nfunye wano nali njala basabira work permit abaana bawa kuba bo basabira work permit munofuna omukisa ne babawa awasobola okubeerayo emyaka gyonna ate gyakoma okubeerayo naye abafuna oba omusajja oba abamusajja afuna omukazi bwawasanga ekiki ekiranze ng'aba akimaze olwotyo batwala abantu abo bonna kuba nalaba tickets nga sente za mwami wange zenkozesa alaka yakolamu zenkozesa naye naawe toli bubi kati mwami wange watali bubi ate kati nze mbeere bubi toli bubi nalaba emmotoka gy'ovu byonna mwami wange nza tickets 14 tickets nzigula then my home is too big I think I have 8 rooms, sleeping rooms. Kati that is good. Yeah, kati mbaseetaga hotel. Bagende mu hotel nemba nsaba invitations kubanga eri no yewa bali bate bakukkiriza ate no tebakuwa ebbaluwa eyo invitation osabira eri ne balaba makago gafaanana gatya enyingizayo eri etya ebbanga kiri bagenda abantu okumala kugamba oli capable of taking care abantu abo boyita then bali ne bakuwa ekyo invitation kyowa wano omuntu agenda ku embassy ne bakuwa kusinziira kweri bwobanga olina bulumu bubiri ate oyita abantu babiri bwosulawo ekitegeeza oba kimanyi nti nga beetegereza nnyo ebintu beetegereza kubanga eyo yembeera yaabwe tebagala muntu agenda fuuka buzibu mu nsi yaabwe kati ebyo byonna naye ngaomwami era yakola ki alina powers okusinga yanfunira ezo zonna invitation nze engeri nti ndi under him siina mulimu nnyo kulyawo ntwala abantu abo bonna kati naye olina capacity nina capacity etwala abantu ababiri oba abasatu ekyo ekisoboka kati bw'oba tolina company oba tosobola kutwala abantu basukka ndowooza bana nze anyway sinnategeka nnyo ku bayimbi beetongodde kujjako Mary Butter yekka and I did it olw'okuba nti she's my friend nengamba ajjeko ejjamani bambi naye nga bano abayimbi abalala ndowooza nali ngenda kutandika batandike nze mbadde nnyo nakutwala troops yange it's not like sisobola batwala nsobola okutwala anybody bemba nga nsobodde okutwala bali bonna baba bakikimu bw'oba otwala abantu 14 kati John Black akulemerawa tutasobola kasi tukkiriziganya naye kati ekyo nakirekera bano abategesa abalala Edi Bukenya saagala nnyo stress z'abayimbi ate nga nange ndi muyimbi kitegeera kubanga era nange bemba mbatwala saasooka kweyita promoter era siri promoter ate era ndowooza siri event whatever nze ntegeka bintu byange nange nga mwendi ndi muzinyi ndi muyimbi nawe obeeramu nange mbeeramu full time bangamba Uganda independence njabani gwe yali agitegese wagitegekako oba wali ogenda gitegeka nagitegeka yeyo Mary Butter ko yali nakategeka bbiri eya 2017 neya 2019 gwali adazitegeka independence byali Munich okay nawulira bw'ate Mary Butter we yajja nti ate yasula wa Edimezaya bw'ate n'ayitamu paka Switzerland nedda kati Mary Butter we yajja yali wa mukwano gwange nfa mukwano gwe yanyambako okutegeka Munich naye bamuyita Irene kati gye yasula wa mukwano gwange gye yasula naffe ffenna gye twasula
bwe twagenda ffenna ne baddansazi bange kaakati twali twagala okugenda Netherland naye nga ate nga maybe batasaagala mutambuza lugendo ludde eno wange aye tumanyi tugende Netherland banze ne Netherland tuli kumpi 200 feet ndi ku almost ku border ne 30 kilometers okuyingira naye ate okutuuka gye twali tulaga mu Amsterdam 250 kilometers nga wangu naye nga ate mukazi wattu ate era tujja kudda ataddemu adde mu lugendo lwe lumu kyokka tamanyi bulungi nemulekayo nabeerako naye like 4 days nemulekera oli Irene kati netufunayo akalimu Switzerland netufuna akalimu gwali mulimu kati naye nze saagenda kubanga nalinamu kino ekivulu kye Uganda nga ndaba nga tenvudde mu independence wali otegese gundi ono mu Nigeria kubanga gwali gwa 10 kati gwe nga gugwako fact kati nga naka pressure ako nga nkoyo okutambula engendo kubanga nalina okuddayo ate it was 900 kilometers in Munich sinkane Irene ne Bata tugende Switzerland n'okundanga bannanga ngaazi omuyimbi era Switzerland naye saagenda kati Eddie n'avaayo Sweden naye baabalanga nga bagenda ndowooza okubeera nga aboogezi b'okumukolo kibi ebityo naye nga Mary Bata teyagenda ku Sweden ye yapaaza omuyimbi wo omuyimbi gw'oleese kyali kitya tewaliwo kyaliwo tewaliwo oli yagenda n'ayimba n'akomawo lwaki njogera bye simanyi kumukyawaganya na maama wange Bata agenda okuwanuka okuva e Switzerland teyayita na Germany ate yandiyiseewa mbu teyayita wuwo ye talina kuyita wange yali alina kudda wa Irene era baagenda ne Irene yamuwerekera ne muzeeyi Baale oba Baale omugulira muzeeyi wa Kaazi ye yabavuga ne bagenda just that is so temulina buzibu tolina maybe wa creatingawo ko akantuntu naye nze nalina nange stress zange tolina buzibu na Mary Bata simulina nibwe najja nali ku birthday yeyo last year 2019 oba mu December ekyanyamba ti nakeera okuzaala wazaala mama kati olya life nakeera okuzaala abaana bange okay ebintu byonna nabitandika obwana wange bukyali buto era waliwo ne videos ezimu ngaobwana wange bwe butye bulyawo bumanyi obwana bwo naye kati basajja bakoze n'abakazi bakoze kati nakiyingiza mu bba wange nti nze ndi muyimbi talina kunstopinga bwanstopinga n'emirembe tegigenda kubeerawo mu maka kitegeera nakikkiriza namanyi omukazi gwawasiza yooyo kati bino byonna byengenda nga nyongerako bimumenya naye yakkiriza bimumenya twala otuyisiŋŋanya kati waliwo emyaka 2015 mpaka oba ku 19 nga nzija like 5 times mu Uganda kati nga bba wange tabeera waka akolera mu nsi ndala akolera mu nsi atambula mu nsi nnyingi ayinza okuba ayingirawo leero nze ate mbuuka nkya oluusi n'ayingirawo nantwala butwazi ku kisaawe naye nga tuba tugenda ngamba lwaki ogenda ekiika ngaawo nkyankalana naye nga alina ng'olagawa nga nzija Uganda olwantwala ku kisaawe oluusi nenvaawo leero ye najja enkya nzirayo ate ne bagamba naye era yabaddewokko yagenze twamalako emyezi 6 nze nga nebbanga tetwerabyeko naye nga ajja nze mbanvuddewo najja n'agenda ate nga sinnadda gamba netugenda nga tukimanira nandekerayo nakkiriza ndi mama w'abaana be nakikkiriza kati nkola byange naye nga bimuluma naye yakkiriza kubanga kuba yese muyimbi ate kati taliimu wadde yadde n'akantu konna ak'obuyimbi kati ye yeeyagalako ddi olwo okubyaki wakati gwoberera kunnyonnyodde omulimu gwe gumweyagaza kase anyway ekintu kino kinyigiriza kwe gamasira nabwe nkinyonnyola munyigiriziddwa wano e Uganda naye ne Bulaya tunyigiriziddwa nnyo ti emirimu gyaffe kati nga nze nali ntandisawo bizinesi yange nga njagala kutereerako kimanyi naye kati mwaka mulamba yatuula kyokka ate ng'osasula ne rent then obulamu si lwakuba nti ffe era
ekyanyamba nti bba wange omulimu gwe gwasigala maaso weewaawo tuyina lockdown ey'amaanyi mu bintu ebisinga naye ate waliwo abaasigaza kati nga bwolaba nti nno nawana weba lockinga down abagaradues balina okukola kati gwe bubanga walingamu ka department ako akalina okusigala malwaliro gasigala gakola biki kati ffe ewaffe mu saidi ya bba wange ekyo tekyatunyiga kinyiganze kubanga nange bizinesi yange nali njagala nakagitandika kati kinyiganze but what can we do? Ejamani bannange kikambwe simanyi tukyali bituufu oba bituufu bantu bafa ebyadda bafa lwakuba nti tukimanyidde kati kankubuulire nti abantu bayinza okufa 1,000 plus mu lunaku lumu n'abakwatibwa ne babeera 10,000 plus mu lunaku lumu. That's why nti lockdown baba batugamba buli kaseera omwezi ogujja lunaku weruti bagijjawo ogenda okulaba nga bayongeddeyo kuba bagenda okufunya ennamba efa nekwatibwa nga bibi nga bw'okiwulira omanyi omuntu okubeera nti n'abantu abamu batandisa okugwa eddalu bakooye amayumba bakooye kubanga tomanyi oba ogenda eno oba ogenda eno oba ogenda eri kati batugamba mu nyumba tokyaza bantu mulina okubeera mwenga famire oba olina kapate wabweru walina okuvaayo ndowooza abantu 5 oba tebawera nakuwera batuteeka nako nga olina otambula paka ku 15 kilometers tegeera mask everywhere onoba ne mask ate zaffe bazikyusa buli kaseera olumala ndowooza bamala okutukolamu ssente ne bakyusa nti ezo tezikyakkirizibwa twagala zino by all means ate byona byona nebinyigiriza lwakuba nti gavumenti ebawa ku bantu ku ssente babawa ssente bawa abatakola n'abo bonna abagenda okumenya Germany bonna bakola ki bafuna ssente naye gwe oba okola nze mwami wange akola sifunanga ku ssente ya Germany tebakuwa babalaba nti ezo zibamala naye nga tosobola kufanjala buli babaggalanga neffe ne batunyweza tusuubire ddi bannange bintu okutereera kino kankigambe bannayuganda balowooza nti this is about politics. This is not about politics. Nze last year nagambanga abantu nga bagamba batugule batunuulye system bwe yalinga etambula nti bali bwe baggalanga nga nabano baggala bali bwe bagalanga nti tugenda kuggulawo nga nabano babeerako bye bakola ki bye baggulawo Uganda baggulawo ebintu ebisinga eri ebisinga si biggule kati nga mu entertainment bwe tudda mu entertainment sector kuyigira byani kuyimba eri tebaddangamu kuggulawo okakasi tebaddangamu kuggulawo okujjako emipiira nti bana basamba mu bisaawe obukabokka abasambi nga temuli bantu naye bino byonna byempulira muggula amabaala ewaffe amabaala maggala bagaggulako katini nnyo bagenda okulaba nga ate abantu obulwadde bweyongedde mu Gwomusanvu awo ne baddamu ne baggalawo paka era ntulaba ffe tugenda okusembayo okukola kyabamabaala ab'ebivulu abali mu okukuŋŋaanya abantu tetukyakola birthdays ezo twazivaako patizi kitegeera bino bulungi nnyo natuuse wano nindabanga wano wa breathing oyinza noga ate erina covid abantu bano batambula talina mask maama eri bakukwateko olina okusasula baana bokukampoza ate nga n'abaana kati nabo engeri bakwatibwa omwana akwatibwa ate nga yo lisita agenda kufa n'atwala ewaka okusoma kwennyini eno temukayana n'abaana abaffe bali waka basomera waka okakasi bonna okuva ku kindergartens baani simanyi bikita baani bonna bawaka kitegeeza covid siwaka akati mubalire emyaka emirala ebiri era bino byemuzza gavumenti simanyi city simanyi politics mujja kuyimba muyimbe paka jjuka yasinga gavumenti eyaffe yagaananga Tanzania ekyandibadde different naye yakkiriza nekolegana nabali from the beginning kati yo bwekyusa nekola amateeka agaayo amalala ate nga bakkiriza ndowooza ne ku busente bwenawulira obwani buno whatever kati ate nga mudde eri nga kankubuuza nsi ki endala ezigguddewo wano mu Africa naye nga ate teriyo kulonda Nigeria yaggulawo basoma amabaala gakola Nigeria lwaki mukaka ne bw'onooleeka nange ekintu ekigenda kukyuka leero gwe mwennyini gwe weemalamu amaanyi abayimbi bawano bagamba gwoli muyimbi abayimbi bawano bagamba amabaala bagaggule ffe tufa
anti tebagenda kukolera government agenda kukolera ku ggwe government agenda kukolera ku ggwe olw'okuba nti ogamba amabaala gasigale nga maggale ekyo si kikola ki si kubanga ngenda ne ŋŋamba okay covid bwabanga waali omutami tasobola kwekontrolinga nze mbaddeko wano mu mabaala maggulu agamu ndabanga nange bwenywamu okwata ku muntu kati natandisa n'okutambula nga siina masiki kyokka najja ne masiki nga buli wamu wonna wonna ng'ogamba naye yesterday nabadde somewhere nga siina masiki nhaginga buli omu nkola buli kimu kitegeera kati singa covid yabeerawo ne baggula ekyo ekifo ebyo ebyongera covid kubanga wano oluusi bwobanga oli mulamu oyinza ogamba omuntu tubongeko ne weeyongerayo naye kasomala okuteekamu bwoti manyi nti abamu bajja kunyiiga bagambe because oli bulungi biki nange munene nabyenfiirwa sandibadde ate bwenti kati kyokola ekikufuula gundi sexy and beautiful and physically fit nazaalibwa nina body ennungi nga si yakukolerera eyo yo nazaalibwa nayo naye wadde olina body ennungi olina okwefaako tosobola kwewaayo nti kandye buli kyensanze obeerako nebyogamba okay to keep my body fit ate negye tukoma okukula era body ebeera ekola ki ekyukamu kati mubyokulya nina ebintu byesijja byeŋŋamba kakati leero bwe mba nalidde amasavu ekifo ekirimu amasavu ngenda kumala wiiki nga sizzeemu kukwata ku kintu kirimu kintu kigezza wekontrolinga mu mmere kati bwe tudda nti beauty oba kukula oba kiki yinza okuba nga ndi one of those lucky people abatakaddiwa mangu abatakula mangu naye era n'ekizigo kibaawo sijagamba nti neeyerusa naye omuntu yenna yina ng'olina akasente ofunayo akazigo ke bagamba nti kano kaliikiriza ki skin n'otavaako awandiza olukanyenya ne balusiimuulawo kati kiyinza okuba nga ndoza nedduyira okola nkola okusobola okukipinga figa nali ngeze biri ebiseera wandaba nali ngeze nzeeko olubuto nga nakati ngeze naye mu covid kimpadde obudde okubeera nga ntraininga my body kati sikize njagala okugjako olubuto nendujjako akabina njagala keyongerekoko wawemba nsliminga byonna byonna nembikola era results zenina mpulira nga mpapi kirungi nti buli gwe nagamba nti yono bambi yafuna kyakolebwa mu buntu bulamu mutima mulungi ate muntubeererawo waba mutukuba oluusi ne mutusalako ebigambo nadafaruku naye nga mutukuba wadde mutukuba ate munawe mututeeka oluusi ate era nokola ki wabale kubeererawo bajanalist ng'omuyimbi eyagabira ku bajanalist muli mikwano gyange you know abantu bomeeting ebafuka mikwano gyo gwota meetinze taba mukwano you being a journalist ekikujjako okubeera mukwano true bwe tusinkana ne tubeera nga tukwataganye naye ng'olina omulimu gwo nange nkola ebyange project olinawo oluyimba olinawo event olinawo sobola kubeerawo na event naye ng'ennyimba nazze njagala kukola album number kubanga simanyi kiddirira mwaka guno buddako okujja kwange tekwabadde kwangu natandika okwagala okujja mu November naye nga tiketi bwe bazisalamu last year bw'okola covid test ate very expensive olulya ne bagamba nti babisazizaamu enyo nyine kugamba ate refund ejja kujjanga wonna weenejjira kati nembeera awo nakuno okujja kwabadde kulwana ndatuusa ekiseera neŋŋamba you know what eno esembayo bwe bagisazaamu nsooke neesonyiwe guno gwonna omwaka Uganda nakola test ezo nnya neemu nenjitambulira lugendo lwa kilomita 2 nga ndowooza eyo yeneekola ki genda okutunula ku ssimu email nti your flight is cancelled mbulwaki mbwolina covid nga sirina naye kakati jjukira bakuwa time expiring olina okutuuka mu nsi gy'olaga nga 72 hours ezinaggwako kati baga nti nyonyi yo bagikansolinze meaning ate bakutadde oba ku lunaku olulala mu maaso eba tekyakola naddayo n'okola endala nokola nayo bagikansolinze kitegeeza siryangu otwabulinga kifuuse kizibu era atalina mutima nga gwange nze natuuka nempulira nga ngamba ngenda mu Katonda oba kiki kati mujjamu kuzina ennyonyi ezasembayo weather yalimbi yafuukuuka gye bagamba nti yakoma okubeerayo eyo mu 78 79 yes
ng'ate zennaku zenina okutambuliramu era okujja twatuula mu nnyonyi bwe yasembayo nga ennyonyi nagamba gambe banzijemu amanyi okusena sino nga bamusena ku nnyonyi temunnasituka mugamba wajendaga nesituka n'ogamba osanga lujja ebintu byesibansiba neme okutambula nengamba senga nsobola okuvaamu nandigibuuseemu yali evaawo ejamani ogenda Amsterdam genasinga kubanga bwali bukyali mu kiro kati obwakeera neyanongerayo n'olugendo lwali lwa 13 hours lwafuuka 36 hours kubanga banzijja ku flight gye nali ngenda direct e Kampala ne banteeka egenda Dubai ate nensula e Dubai ate nenvaawo enkeera musana gamba ebiddamu bwe biti sikyadda Uganda nnungi okujja kwange picture gye mupaintinga Uganda nga tuli eri si gye nasanze eriwa gye tukusiiga ku YouTube Facebook biki era omuntu nga toli mugumu bantu babisazaamu dda ne bawange nadenzi yaŋŋambye naye ogenda wa mu nsi gye mpulira nti eri dangerous kati nemugamba nze ndisidde bone manyi okuyita mu mpuku manyi okuyitawa wempulira essasi manyi ndekukuba omuliro mungi YouTube Facebook nenaweza okutuuka eno nga life eri nomo ng'abantu bange mbagongako buli kimu nkirabanga bwe nakireka ku YouTube nga mulaba ki oba ku Facebook bana mwogera bannayuganda mwogera nakkiriza kati alipoota bangi ate abamu basala ebigambo mulimu ebituufu naye ate abasazi b'ebigambo be basinga obungi n'abateekamu okujubisa nga ye abeeraawo n'akwata akasimu ke naga kati mbakyankalanye ntya kansuuleyo kano ate kati ffe tulinga magineti nowadays twafuuka magineti nti buli kamu tukabaka oli n'akakuweereza ne bagaba nenze temumpeereza kubanga saagala nnyo negative stuff waliwo ebitagenda bulungi ekyo kikkirize of course ebitagenda bulungi bingi saagala odde no ogambe natuuse e Kampala buli kimu kiri state no waliwo ebitali bulungi nange mwenyini nabinyigirizibwamu of course naye ate sobola kutandika kwogera bitaliiwo ebinyigiriza byenjogerako kitegeera naye waliwo ebigenda mu maaso nga mu butuufu naawe byonna Bremen, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf bwe muba mulabye kano akavidiyo banaye mbatumidde mbagala siku yatwala balumya balumya yasulako ewange of course mwezi gwonna yakusula wange Frankfurt yatuukirayo butuukizi banyoni gye yamuteeka mukwano gwalina mutima